eri mbuufu bwetyo temulimu kalungi. State of Nation tagenda babuulira mazima, ajjaawo babuulira nga be yalwana oluweero nga historical challenges ebyo twabikoowa, twagala tukyabe tuliwo leero n'enkya, si bwe mwabaawo edda. Ebyedda byadda, ebyayita byakola ki? Buli lunaku tosobola tutwalanga ku dustbin of a bad history, nti tufiidinga okwo tetuli nseka, nti tulya kasasiro wa byayita. Abantu babeerawo leero naki nankya. Kati lunaku n'omala essaawa otunyonnyola historical challenge lererere. Twagala kulaba obuwongo obwoggwe Museveni obuteeka butya kukutulambika mu Uganda eya leero n'eyenkya. Eyaleero ekuvundako wafuuse kalyamabanja. Museveni is pay as you go. Ze yeewola zaalya. Gye byenfuna ze yeewola zakola ki? Zaalya. Eyo budget gy'olaba omulamu ogusinga bagenda okufunamu be balina treasury bill ne bond si mulimi gwogiina gw'omuvubuka ali eyo giina gw'omuntu wa bulijjo omanyi ne bwefaanana omanyi ne gye bagitunda. Kati abo abawola gavumenti akasente balina amagoba trillioni 9 profit interest. Abawola bonna si kusasula bbanja, amagoba ge balina ziri trillioni 9 interest ku mabanja ge tulidde. Kati gwabo awola gwe nannyini budget zino ezigende endala okukola emirimu emirala gino gye mulengera ezo bavugirizi ba buyambi nga bagenda kutuwa amabanja malala. N'olwekyo eno Museveni Uganda yagisuula naye neesigalamu akateetera nga Sulaiman bwe yasuula ensi n'asigala ng'atudde ku ntebe olw'okuba abantu baalimu olujegajega tebasobola kukwata ku ntebe bategeere nti yagwadda. N'olwekyo that is the state of nation. Era agenda kubatiisatiisa. Baba wa mazima tubuulire lwaki akwata ba Edmonton, lwaki yazaawo kooti masha, lwaki agamba nti kakati lwaki abantu be babba ssente era akozeewo ki? Those are the issues. Matiya Kasajja Kachiri Town Council Busiro North olwaleero nkomezaawo fon zange ez'okulaga okwagala okwesimba ku kifo kya meeya ate kyendimu. Njagala okwebaza process etambudde bulungi era omulimu negituukiriza. Nsuubiza bannakachiri nti obuweereza tubatuusaako ebbanga lyonna era tujja kwongera mu maaso tubatuusaako batwesige meeya tuyina okulaba ng'eggwanga lyaffe ligenda mu maaso era bw'oyogera ku lwa Mathias $1 oba oyogera ku Tamulimits. So kati ate nga abavubuka baffe mu kitundu kyaffe ebizibu bye balina okuva emabega n'okutuuka essaawa yaliro okuba nga tebalina mirimu kyekizibu kye njagala okusookerako nga inshallah nfunye obukulembeze buno. Nkakasa ku ki kyenkola olwaleero okulabirira abantu mu kitundu kyaffe n'amateeka okulaba nti ddala tutambulira ku mateeka ageeyagaza mu bantu mu ggwanga lyaffe. Nkakasa nga byengoba mbiraba manifesto yange enzijuvu nnyo okulaba nga etwala eggwanga lyaffe mu maaso. Era sijja kwogera bingi nnyo kubanga obulumi bwange bwe nnina abantu baffe bakwatibwa, abantu baffe bali mu makomera olw'ebisangosango naye ng'ekizibu kiri ku kimu kya butabeera na term limits. Tuyina okuzza ekkomo ku bukulembeze mu constitution yaffe. Erinnya nze Mulumba Mathias $10 era ndi musajja wa NUP. President wange Kyagulanyi Ssentamu. Zahara Mala Lirika yenze Speaker wa Kampala olunaku lwaleero nga 5 ogw'omukaaga 2025 nsize ku kitebe kyange ekikulu ekya National Unity Platform NUP okukimayo empapula ez'omubaka omukyala owa Kampala District oba Kampala Capital City Authority. Nesimbyewo ku kifo ekyo era nga nze mbakama bange okubalaga obulungi bwange, okulaga bannakampala ebirungi wamu n'okutegeeza bannakampala ti Kampala gye nkulembedde emyaka egisukka mu 10 ngimanyi, ngiraba era nzize okwongerayo obuweereza bwange ku lw'amazima n'obwenkanya. People power! Power! Power!
byonna obudde bwe buno katugende mu paalamenti twongereyo obukulembeze naye njagala kwebaza meeya Mbeeraze ne bakulembeze bannange bonna abamperekeddeko andi wano mumulaba mutabani wange mbalekawo naye ngenda kusigala nga Kampala nkyajagala nnyo ndi musanyufu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala naye bannamawulire nga sibeerabidde munjagadde nnyo nga ndi mu KCCA munjagadde nnyo nga ndi sipiika wa Kampala naye mbeebaza okuba nga musigadde nga ku mazima ebbanga lyonna era mbakakasa nti sigenda baswaza ne mu paalamenti gye ndaga ku lwa NUP ne bannayuganda abanyigirizibwa zaharandayidde Angola Matovu omubaka wa Buso East Constituency addako olwaleero ndi wano ku kitebe nzize okukima form ya expression of interest era ngifunye ngenze kugijjuza ngikomyewo next week nsobole okubeera nominated nga omubaka wa Buso East Constituency addako. Obukwakulizo bungi nnyo bwe tulabye wano waliyo vetting waliyo olowooza byonna onoobiyitamu ne obukwakulizo si guno si gwe muli gwange ogusoose okwesimbawo meaning obukwakulizo bonna obuli mu form qualification zonna ze beetaaga ebisaanyizo byonna nze abirina tewali mulala abirina mu Buso East Constituency nze nzekka nzaakola ki nze abirina era nze nzekka eyakimye form ze sinaba kulabye mulala yegwanyiriza kifo ekyo nze Magoola nze nzekka nzaakimye form zezo. Kale tugende mu luzungu.